omukulembeze w'eddiini y'Obuyisiraamu mu ggwanga Super Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi akalatidde bannayuganda okwewala okwetemamu olw'enzikiriza zaabwe ez'enjawulo wabula buli omu aweereza omutonzi we mu ddiini gy'awuliriramu emirembe. Mwagale ki? Buli omu ddiini gy'akola gy'asoma mukole ki? Kuba abakulira ekitundu kino bannaddiini bagende bw'oba olina obusobozi obuteekawo akatale mu kifo ekyo kiteekewo. Abantu baffe kuba tubaagala mu kanisa, tubaagala mu mizikiti, ate bwe bajja tubagala mutuweeyo kantu. Ogenda okula ow'olukumi basembera ng'ateekayo meka wanaaba talina tajja kuteekamu. Mufti okwogera bino abadde Katende mu ssaza Mawokota ng'alambula eddimu ly'okuzimbira abasuubuzi abagobwa ku nguudo akatale ak'omulembe we lituuse. Naye okola n'agamba nti abantu babonaabona kansalewo bazimbira akatale ekyo twebaze Katonda okubeera nga mu nsi ng'embagambye nti mukyalimu abantu abalungi. Ino asanze omulimu gutambula bukwakku era n'atendeza ssentebe w'ekyalo kino Haji Ruutu Kazibwe. Nange mbeere mulungi nga ki? Nga Haji bw'akoze. Naye tukubiriza Mungu bawadde ku ssente kino kyendabye wano muyambeko ku bantu b'eggwanga abasanze obuzibu obw'okusendebwa bakolera emirimu. Bannakiwa Mirembe abakalaatidde okuyimirira awamu n'abo ababagasa naddala mu kalulu k'ebyalo kana akabindabinda. Mutuwe emigaso gyaki? Y'abantu. Ono anaatuyamba, ono atugasa. Kyemba mutunuulira. Haji Ruutu Kazibwe nga yazimbidde abatuuze bano akatale akasuubira okukoleramu abasuubuzi abasoba mu 200 yeebazizza Ekereziya y'e Katende okumwalizi ku ttaka lyabwe n'ateerawo abatuuze akatale okubakulaakulanya. Father Sebuliba n'abakakiiko ke be baatuwa ettaka eryo. Haji Ruutu agamba abasuubuzi bakolera mu katale kano ku bwereere kyokka nti baakusasulangayo nnusu 10 zokka ez'akasasiro. Kasasiro oyo tugenda mugatta wamu ne kasasiro waawa w'e Katende yenna naye nga twamubalirira agenda tujjako $4 n'ekitundu. Alambise ku nkulaakulana endala gy'aluubirira okuleeta mu kitundu kino. Ne tusalawo mugenda kugira mu bibiina byammwe ebyo bye twasunsula n'abataali mu bibiina mugenda kukola ki? Mugenda kufuna ssente nga tukozesa step forward eyo sako eya Jenosali Musale yagiteekamu ssente. Abamu ku basuubuzi abagenda okukolera mu katale kano beebazizza ssentebe waabwe Haji Ruutu Kazibwe olw'enkulaakulana gy'abatuusizzaako. Akatale kano nga kamaze okujjulamu ebintu ebirungi ne bakasitoma gye bagenda okuva temugenda kubalabako, temugenda kumanyaayo. 28 tetutangatanga wala wonna tuli Haji Ruutu atusobola tutwongerayo mu maaso.